nga Mukama anaakukulaakulanya, nga Mukama anaakufuula ensonga okubeera ky'oteeka okubeera, ekintu ekisooka mu bulamu kwe kumanya gwe ky'oli. Oyinza okugamba naakimanya ntya? Olina okumanya nti Katonda we yakutondera n'atwala obudde okukutonda, yakutonda ng'oli wa muwendo, yakutonda n'amanya nti oli wa njawulo. Kakati bw'okimanya ekyo Katonda n'akikubikkulira, kiva bw'okwemanya, kiva mu kusoma ekigambo kya Katonda n'otandika okwevumbula mu Katonda, kubanga bw'omanya Mukama naawe otandika okwemanya, omanya nti Katonda ye yantonda, Katonda alina amaanyi, Katonda yabalirira n'abalirira nze kye nnina okubeera, Katonda yambalirirako n'amanya nti nno antonda nga ndi wa muwendo, antonda nga ndi wa mugaso, antonda nga ndi mbala, nga ngenda kugasa amawanga, nga ngenda kugasa abalala. Kati bw'omanya ekyo, kubanga singa tewatondebwa osanga wandibaddewo ekintu ekirala ekibeerawo, oba gwandibadde muti, oba kyandibadde kirala kyonna, naye labayo Katonda yasalawo n'akola ki? N'apulaninga, n'agamba kankutonde, n'akutonda, n'akkiriza okukutonda. Ekyo kye kintu ky'osooka n'okulowoozaako n'ogamba naye bannange, natondebwa ntya? Y'ani ayantonda? N'omanya nti Katonda ye mutonzi w'eggulu n'ensi, ye yakutonda. Bannaaye yasalawo atya alabe nti nze nina okutondebwa n'okubeerawo? Waaliwo ekigendererwa Katonda okukutonda. Bayibuli kyeva etutegeeza n'agamba nti yakumanya nga tonnaba nakubeera mu lubuto lwa maama wo. Ekiraga nti nno Katonda yalina ebirowoozo ebirungi okukutonda, n'agamba nti kankutonde mwami ggwe, kankutonde mukyala ggwe. Kati Katonda n'akutonda. Kakati Mukama mu kukutonda yamanya n'ekifo ekituufu ky'olina okutuulamu, ky'olina okukuliramu, ky'alina okukutonderamu. Kyavudde akyogerako n'agamba nti nze nakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo. Yakumanya n'ategeka n'alonda n'omukyala lubuto ki lw'onoobeeramu, okuliremu bulungi nnyo, ekitegeeza yayooyoota akafaako, n'agamba nti nno ono wano wajja okukulira obulungi. Olaba Katonda bw'atutegeera. Kakati bw'omanya ekyo nti oli wa muwendo, y'ensonga lwaki Katonda yakutonda, n'ategeka ne bw'onoobeera, n'ategeka ne bw'onookula, n'asalawo n'agamba nti ojja kuba musajja, oba n'asalawo n'agamba nti ojja kuba mukyala. Okwo kwonna kusalawo kwa Katonda. Ezo zonna nteekateeka za Mukama. N'asalawo ekikama onoozaalibwa ne layini gy'onoobeeramu. Kakati bw'omala okumanya ekyo, eyo ye nnamba esooka okutegeera kiki ky'oli, era ne ky'olina okubeera, era ne ky'olina okulya, era n'ewolina okubeera, era n'ebifo by'olina okubeeramu. Awo kitegeeza nti weezudde. Akati katweyongereyo okuyiga namba 2, era ogenda kuwulira ku following ennyo osobole okumanya kiki ky'oli era ky'olina okubeera, era Mukama lwaki yakutonda. Mukama akuwenye omukisa. Manya gange nsigadde nga ni May Kawaala. Katweyongereyo ku session ey'okubiri nga tuyiga kiki kye nnina okubeera era kiki endi, era lwaki natondebwa. Akuwa omukisa. Amiina.